Ssabawolereza wa gavumenti awamu n'akakiiko k'ebyokulonda basabye kkooti ensukkulumu eyise ekiragiro ekikkiriza ababaka omukaaga okukiika mu lukiiko lw'eggwanga olukulu okutuusa ng'omusango gwabwe ogw'okujulira ku nsala ya kkooti etaputa amateeka guwedde. Bano okusaba kkooti eno kiddiridde kkooti etaputa amateeka okuggya ababaka bano omukaaga mu paalamenti oluvannyuma lw'okusalawo nti ebifo bye beesimbako tebiriiyo. Ssabawolereza wa gavumenti wamu n'akakiiko akuvunaanyizibwa ku byokulonda baagala ekiragiro ekizza ababaka omukaaga mu paalamenti ng'okujulira omusango gwabwe tekunaggwa. Bano okusaba kwabwe bakuyisizza mu bannamateeka baabwe omuli George Kalemeera okuva mu ofiisi ya Ssabawolereza awamu ne Eric Sabit ow'akakiiko k'ebyokulonda. Bano basabye kkooti ensukkulumu ey'abalamuzi omusanvu ababadde bakulembera omulamuzi Esther Kisaaki eyise ekiragiro ekikkiriza ababaka okugira bakiikirira abantu baabwe okutuusa ng'okujulira kwabwe okw'okubagoba kuwedde. Bannamateeka bano bawadde ensonga eziwerako mbadde kkooti etaputa amateeka okugoba ababaka nga tesoose kubawuliriza nti kyali kimenya mateeka. Bano era bategeezezza kkooti nti kisaanidde okusooka okupimapimamu ne balaba ekisinga kuba ababaka bagenda kukosebwa nnyo singa teyisa kiragiro kino. Bannamateeka ba Eddie Kwezira eyawaaba omusango gw'aggyewo ababaka ba paalamenti omuli Ben Wacha ne Wandera Agalo bawakanyiza okusaba kw'ababaka bategeezeza nti tewali bujulizi bwe baleese ku nsonga zibabulidde kkooti eno. Bano era bategeezza kkooti eno nti ababaka tebali kitundu ku musango gwawaabwa mu kkooti etaputa amateeka ate nga tebaasaba na kwegatta ku musango nga kati beewuunya lwaki bavuddeyo ku ssaawa eno. Bannamateeka era bawakanyizza ensonga zino Ssabawolereza n'akakiiko k'ebyokulonda okuzireeta mu kkooti eno awatali nsonga nkulu yabalemesezza kusookera mu kkooti ya wansi. Bano bagamba ensala ya kkooti ya wansi teyagenderera babaka mukaaga bokka wabula ebitundu oba constituency 82 zatondebwawo mu bukyamu. Wano we basinzidde ne basaba kkooti egobe okusaba kwa bano. Oluvannyuma twageddeko ne munnamateeka alumirwa ababaka abaagobwa wa Mary Anthony wamu n'omu ku babaka abaagobwa Asumani Basalirwa. Singa osalawo nti ababaka bonna omukaaga bave mu paalamenti ng'okujulira tekunnaba kuwulirwa ng'ate ezimu ku nsonga ezigenda okubeera mu kujulira nti akakiiko kkooti etaputa ssemateeka terina buyinza bujja mu bubaka wa paalamenti mu paalamenti. Kati bw'omugyamu leero okujulira ne kutuuka okuwulirwa ekizuulibwa nti kkooti etaputa ssemateeka terina buyinza kugoba MP ng'ate bamaze omugoba MP oyo oba tulina bwogenda kumuliyirira. Mu kujulira okwo nga mulimu n'okusaba okulala nti tujjira tusigala mu paalamenti mpaka nga kkooti ensukkulumu emaze okuwulira okujulira kwaffe. Ekibaddewo olwaleero kubadde kusaba kkooti ensukkulumu eyisa ekiragiro ekitusigaza mu paalamenti mpaka nga kkooti eno yennyini emaze okuwulira okujulira kwaffe. Ennaku z'omwezi 27 mwezi ogwa Ntenvu omwaka 2019 kkooti ya ssemateeka yagoba ababaka mukaaga mu paalamenti oluvannyuma lw'okukizuula nti ebifo bye beesimbamu tebiriiyo. Ababaka baagobwa kuliko Patrick Ochani akiikirira Patch nga wa kibiina kya UPC, Dr. Elioda Tumwesige NR Shema, Tasisi Lwabulondere wa NRM akiikirira Ibanda, Hashim Suleiman wa NRM omubaka wa Nebbi, Asumani Basalirwa w'ekibiina kya Jema nga akiikirira Bugiri, saako Abraham Lokiri wa NRM nga mubaka wa Kotido. Kkooti ensukkulumu yakuwa ensala yaayo ng'emaze okwetegereza ensonga zino. Eggwe lino sakiddwa Anti Nakaibale ku lw'Amasukkulumu.